birungi olonda bulungi kale tungatapitate kubali tugenda ko district ye Namisindwa birungi si birungi ngayagenza okusakata na dolo vanyuma na tiro tako kubumbulukuka era ettaka ligenze okubanga libumbulukuse nga abantu abali kumpe munana w'abantu 9 abafunye ebisage by'amaanyi ennyumba 9 nate biziikiddwa mu ttaka. Mu mbeera eno nate abantu basabiddwa okusobola okulaba nga baamuka ekifo ekyo naddala kuteekera ekyagendera ddala maaso n'okuba nga ate libumbulukuka ng'abantu abali kumpi mu 93 nabo bakoseddwa anti enswaswa eteeyanula ayerege ngalabi. Abantu 9 bafunye ebisago wamu n'amayumba 6 okuziikibwa ettaka eribumbulukuse e Namisindwa nga n'amayumba agamu gasigadde n'enjatika. Abaana abakulu n'abakadde embeera mwe basigadde yakwewuunaganya ki kye bazzaako era nga tebalina waakusula olw'obunyogovu obususse. Hangu shindu sana shakhonye kalundi naitsana ekula litilisa eli lyeneli. Abantu 93 be bakoseddwa era nga emmere ebikkiddwa wabula nga tewali muntu n'omu afudde. Amagombola gasinze okukosebwa kubaddeko erya Buwambere, Buseera, Bukulungi, Bushibuta ne Bukasame. Wadde nga abantu bangi babulira amaka gaabwe badduka ekibabu, ye musajja mukulu Philip Mutayo w'emyaka 65 agambye nti talina maka ng'agabadde agage gabikkiddwa ettaka wabula tava mu kitundu kino kubanga talina gy'alaga. Yaronye alianze oli bushinshye olishe neema n'arekereza nakole ndiye n'omwana okibeti tuli bamutenyo kamasana kasi. Basabye gavumenti ebayambe badduukirire okubakyusa mu kifo ekitalina buzibu. Abalala abakoseddwa mu kubumbulukuka kw'ettaka kuno boogedde ku ngeri enkuba gye bayisizzaamu. Anti byahasa n'amanya n'akumira mu bwene neemanga neemekera endi paka bwashi ari nduzi abenzi akuli iyibweni byangafu inyuma byangafu n'amanya n'akhalirika n'asira kibala kini kinakhwatima khwarura niba bana oli khwishenda okhuli baye shibala shekhana nga shekhana bindu byosi mbashesikho musakho ta khora makhutima khuwonise bulamu paka imbuka yesayi nenga khuli bubi khulya bubi khukona bubi mwana wese wasalile mushiro mbawo nga nakhakhwiyeta ta yosi khururwe yasutile mbawo ta mukhuyetokho khuyililekho babana lipesi lyosi khubayililekho mu masomero bashilyo nga shilyo papa mukhuyeta khuli mu makanisa khukona umwo mukhuyeta kho papa wase kwikomba gavumenti ikhwe buyeti ibone sinyala yakhora nanyene shesokhola olwekhuba bona enzu yakwile buli shitwera shakhulikhile ali mbawo nibisikholekha khutsya ta. Mu budde buno baagala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo bye basaba gavumenti ebayambeko. Stephen Wakoli nga ye ssente wa LSA yokusatu mu gombola y'e Buganti ayogedde ku muwendo gw'abakoseddwa. Up to now we have never got anything from any agency. People now suffering. They are affected with hunger, no health facilitations. So people are stranded. Lwenkuba ekyeyongera nga essaawa zino wetwogerera teri buyambi bwonna bakyali mu kutetenkanya batyawe babeerawo era abantu bangi bakoseddwa enju eziwerako zisaanikiddwa ettaka nga bwe mulaba eno. Byamakumbi Emmanuel, Crossroad TV, Omunnyo.